amanya gange nze Simbwa Fred gwe muze mulaba abanje obwenkanya bwa Muganda waffe Nsamba Henry eyafiira mu maka gwa omuyimbi mwe gwe muyita Spice Diana nze gwe manyinga hajana namukwaya wamu ne manager we Roger nate era nkomyewo nsonga zembadde nzijambagamba nti tugenda kwabya olumbe lw'omwana oyo Nsamba Henry mu maka ga muzeeyi we ebunamwaya abasinga obungi gye muzze nga mujja mutukubagiza n'olwaleero nkomyewo era ngezezaako nnoonya Uncle Bafana ono nga nsaba anzirukirire ku mulimu guno gwendiko ne bannayuganda mwenna gye muli nate era sabe ne gavumenti nayo eyongere okumpa obwenkanya bwenzize ennoonya sebo Uncle Bafana nsanyusa okukola olunaku lwaleero kyakabi nga kitalo nnyo mitawaana ndowooza ekikulese ewange kyakubeera nti mumanyi nti Roger yafuna obuzibu bw'omwana ono yafa kituufufiira we ate mukimanyi nti nno Roger nze namukola ki gwe mu brandinga nze namuleeta mu bino obintu sobola okuba ndi munnayuganda alumirirwa ndi munnayuganda ayagaliza era ndi munnayuganda anyolwa ebintu bino bibuusiddwa nnyo amaaso lwaki ebintu bino naffe twagala kuvaayo twagala kufuna ku bwenkanya kubanga twakitegedde nti abantu bonna mu nsi teri ayagaliza munne kubeera na mirembe kitegeeza nti bw'oba oyagaliza munne okubeera obubi naawe oba weetaaga okole ki okifiiringe mu nsi ezaddala bwe bakikola naye nze ndi wano olwa muganda wange ono mutowe eyafiira mugimu ku mikwano gyaffe ate ne batafuna bwenkanya bakoze ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ekikoze eki kiganye era nga bwe kiri mu Uganda nti omwavu takola ki omwavu tasobola kubaako kyasobola kukola so abantu mwenna abali eyo famire ya muganda wange ono yafiirwako omwana waabwe yafa mu ngeri ndowooza etannannyonnyolwa naye nga abantu amwana mu mikono gy'abantu mweyafiira nga bwe bali nti nno basobodde okubako omwanafu gwe bakwata mu sipiidi awo nga talina kyakoze kati kitegeeza bateeke mukono bwangu batunnyonnyoleko ku nfa yaki y'omuntu ono omwana ono yafa atya abantu batereere emitima waaba nga purufu ziveeyo okitegeera poliisi ebiyingiremu eteekewo obwenkanya kuba teri muntu agala kufiirwa muntu okitegeera so n'olwekyo omukulu ono bwe yantuukiridde nangamba twagala kukola t-shirts twagala kwabya lumbero ono mwana olw'omukaaga ne mugamba kale jangu ekirungi nangamba tuwandikiisiza mu kamera abantu abatulaba abalina omutima gw'omuntu munnayuganda oba abantu b'omuntu wa wansi bawulire okukaaba kwaffe basobola otuddukira so abantu b'e Bunnamwaya omwana ono yali mutuuze eyo Bunnamwaya era gye yazikubira wagenda okwabizibwa olumbe so nze bwe nawulire ne kinkwatako ne ngamba kale mujje mbeeko kyenkola so era tuyisa omulanga abantu abali eyo abanyolwamu abazadde nga ozadde ku mwana omanye obulumi bw'omwana obanga obadde ne muganda wo ng'omanye obulumi bw'okuba n'omuntu mu nsi tuyambeko abantu bano tubadduukirire ekisookera ddala bafune obwenkanya oba baliyirirwa okitegeera baliyirirwe mu bituufu ng'omuntu ategedde nti nga n'omuntu akkiriza nti kituufu omuntu yakola ki obujulizi buba bukoze ki bubuze obujulizi buba bubuze then ebintu abantu kye beetaaga ge mazima kumanya omuntu waabwe yafa atya ate era n'okufuna obuyambi so tukoola bannayuganda mwenna gye muli ku nsonga zino ezimu tuleme zibuusa maaso kubanga muvumirira ebintu byekitta bantu bannayuganda muvumirira ebintu byekisaddaaka baana bannayuganda muvumirira ebintu ebyo byonna mubivumirira kitegeeza nti poliisi byesiba etusomesa byesiba ekola kiso mu mbeera bwetyo abantu bano baba baagala bwenkanya nga tebabufunanga balina sitoore zaabwe balina obujulizi bwabwe lwaki abantu baba tebava ku bwenkanya nga abantu oli ayogedde obwogezi ekigambo nti gundi tewanyimbidde bulungi musobodde omukwata ne mumuteeka mu nkomyo n'abeerayo ebbanga lwaki omuntu assa omuntu oba omuntu abatatanyonnyola muntu afiiridde mu nnyumba yo bamikono gye bwafudde lwaki abatakwatibwa kugamba bannayuganda Justin kyensaba nti tubeereko obwenkanya ffenna tuli bantu mu nsi nate tuli bannayuganda omuntu wabanga munnayuganda
abantu bafa ne baggwawo gavumenti ebyeggwawo abantu ye gavumenti simanyi oba president w'eggwanga lino akimanyi nti waliwo abantu abafiira obwemage simanyi oba president w'eggwanga lino akimanyi nti abantu bangi balina obuyinza mu mikono gyabwe nga teri yabubawa abantu bangi bakozesa kwegamba olukujjukujju lonna oba lwanguzi olinaza emisango bwayagala oli abamu beefudde bakitalo ku byalo eyo ne polisi tezibasobola ne polisi tezikyasobola banne baziba misango ate betuwulira abantu abazza emisango gya naggomole gyaddala tebakola ki titulaba babizanyisa kati kitegeeza nti bano abantu bonna abavaayo ne beekubira emiranga bannange bankubye katono okunzita ne muvaayo ne mubayamba lwaki ensonga y'abano abantu polisi tevaayo negiyingiramu abantu ne bafuna obwenkanya mu bwenkanya bonna obusobola okubaawo oba baliyirirwa obagibweko ennaku y'omuntu waabwe kuki ate nabo bennyini n'abantu abakola ekyo babeere free kuba tosobola kukutta muntu no just notalimba mu nsi bwotyo era just ebintu ebimu biba bigenda kusumbwa musolo ebyo byonna biva mu kugamba nti bane kino kyali bwe kinewe ekituufu kiri bwe kiti naye kino kiri bwe kitewe kiti ebyo ne bikola ki ne biba nga biggwawo sitwalanga obudde mukubira simu kumubuuza bintu bino naye kubanga embeera ye gyateekawo si ey'omuntu gw'osobola okukeera ku makya omukubire kuba ye omusajja ayinza n'okulikodinga n'akoogeza ebirala oba n'owulira birala ng'akulikodinze akugjamu so si buli amumanyi nkimanyi ekyo ndooza akimanyi kugamba alina embala eyo kati so si ye muntu gw'osobola okugamba mbuno nkubire okitegeera mubuuza ebintu bino byayitira buyitirizi ku social media ku YouTube embeera yonna neeraga ffe ng'abantu abalina emikwano egiriranyeewo bo abantu emikwano gyaffe n'abamu ku bapoliisi abamu mikwano gyaffe ntugamba ekituufu omuntu yafiira omumunda era kabanga lyamujja omumunda kukikonfaminga nti no ewaabwe wafiirayo omuntu papa obwenkanya bulemeddwa butya okufunika okuva omuntu lwe yafa ekyobwenkanya kino bannange eggoma mazima bannayuganda mwena gye muli obwenkanya mu musango gwa Roja ogwa muganda waffe yafiira mu makaage oba aga Spice Diana bukyatulemye okufuna tugenze buli wamu mbadde nzija mbagamba buli lukya tugenze buli womanya wali ekitongole ky'ebyokwerinda okuloopawo tuloopyewo naye ndowooza mu Uganda lwo kino kye bagamba nti oba omwavu tasinga musango gwate sewo mbuuza lwaki njogera ekyo omwana oyo bamutte ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga 2022 paka olwaleero gigende wera emyezi 8 atumuziise tuli mu kutambula butambuzi batugamba mugende mujja kudda enkya naye twebuuza ku madakesi nga n'abagambibwa oba abavunaanibwa oba abayogerebwako okuzza omusango guno bali bweru butaayaaya teri n'omu abagambako yadde kigambibwa nti Roja yakuyita ku kyera mwateesa ku Roja wakati mu kulaba amawulire gano ng'alaba mulemezzaamu ng'era mulumiriza kubanze kyennyimiriddeko ge mazima kuba naye Roja akimanyi nti ge maki Roja yasala olukujjukujju n'abaamu abamu be yayisaamu ddiiru bantwale mu maaso ge alabe bw'ayinza okunsirisa mbe mu kintu kino era Roja n'antwala paka munyonyo akafa bakayita Chubana bwe yantwalayo n'aŋŋamba bye yaŋŋamba mbusimanya onkubye onemezzaamu bulandi ogitta omuyimbi asula akaaba oli musajja onoonya ssente lwaki bino tobivaamu tukole ekiddako nansuubiza okukyusa obulamu bwange ebiki ne mutumya ne mugamba Roja nze kino nkikugamba ndi mu maaso go bw'oba onzita ne Roja nze sidiiringa na mutemu kati nze nakwesiga ntya nga watutte muganda waffe wamuzikizza kati nze ate ngende maaso n'owuliriza ebigambo byo nagamba biki nze mbadde nsobola okulumba mbubi kuba nina abantu abansaba omulimu bakugjewo ne nabagambye ekyo temukikola ne mugamba Roja oli waddembe oba bagamba naye banzikize bakole ki naye kasita gwe okimanyi nti ekibi tekiggwawo na kibi era Roja akwata mu nsawo yagenda n'aggyayo ekisawo kya ssente n'aggyayo emiliyoni ya Uganda n'agikola ki n'agiwa omwana gwe nali naye agimpe olw'okuba nze nali nnoonya bujulizi nti Roja kituufu watta omuntu nali nina orisiivinga ssente ezo mpulire nabiki by'oŋŋambirako nabiki by'oyagala nkukolere era Roja wagenda mu maaso wankwata vidiyo ng'onsuubiza nti ogenda giwa Spice Diana ekukakasa nti mumaze okuwuliziganya nange nzikize nneme kuddamu kwogera ku nsonga eyo ate ne miliyoni yo Roja olwaleero gy'ogamba abantu kuba olina abalala b'ogamba nti wampa emiliyoni kankikubulira bannayuganda bakitegere miliyoni yo gye wampa
lodge omuntu yandeeta ewuwo oyo omuvubuka gw'otambula naye actually kansomere enamba y'essimu eno bannayuganda mutegeere